بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو رغاندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تويبازا ويكتب الله تبارك وتعالى نني بوينزا الله وفي سبحانه وتعالى نني matenda marungi ramajuvu oyo Allah jalla jalaluhu atulekeddewo ekyengera kyaffe ekyobulamu. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala tusobozese okukolera mbulamu bwaffe ebyo byasiima Allah jalla jalaluhu. Era Allah tumusabe subhanahu wa ta'ala atukingirize nnyo ddala okukolera mu bulamu bwaffe ebimunyiiza. Bannange, abantu bangi bakola ebikolwa bye bakola, tukola ebikolwa bye tukola, naye nga tetufuddeeyo kulowooza ku bikolwa bye tukola nti ddala senga bibeera birabise eri Allah tabaraka wa ta'ala, biri mu ebyo byasiima oba biri mu ebyo Allah jalla jalaluhu byasunguwalira. Bangi mu bantu bw'abeera alina omuntu gw'assaamu ekitiibwa, gw'agulumiza, abeera mwegendereza nnyo okulaba nga takola kikolwa kijja kunyiiza oli, era buli budde afaayo okulaba nga buli kikolwa ekimuvaamu kijja kusanyusa oli gwatya oba gwayagala. Naye munnange, Allah tabaraka wa ta'ala abantu bafaayo kitono ddala ku kubeera nga banoonya okumusiimya, so nga ateekeddwa okunoonya okusiimisibwa asanyuke yewe ekitiibwa Allah azza wa jalla, kubanga Allah tabaraka wa ta'ala kasita akusiima munnange obeera ofunye obulungi. Tusaba Allah tusiime. Baganda bange, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwa sunna ezasengukwa. Ekigambo sunna abooluganda, waliwo abantu bangi nga bakitamwa nga tebakyagala, ng'abeeraawo nga sunna yamutama nga tayagala kukiwulira, era nga bw'awulira omuntu ayogera ku sunna atamwa nga yunkir, obusungu bumulinnya n'atumbiira lwaki boogera ku sunna. Ne munnange, okutamwa sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ng'oli musiraamu, kimanye nti oba otamiddwa bulamu bwo. Okutamwa ebyo ebyasomesebwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, okutamwa ebyali ebikolwa bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, n'owulira nga tobyagala, oba otamiddwa bulamu bwo ate bwonna, kubanga obulamu bw'omuntu tebusobola kutebenkera nga tebuli mu sunna, naddala nga musiraamu. Kale insha Allah ta'ala essunna, munange ffe bwe tuba tuwogera ku sunna tuwulira nga n'obulamu bwaffe buwewedde. Bwe mba njogera ku bigambo bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti Nabbi yalagira kino, Nabbi yaziiza kino, omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yakola kino, mpulira nga ndi mu rutaaha, nga ndi muwummuvu, kubanga mpulira nga kyenjogerako njogera ku kintu ekirina obuzito gyendi. Mpulira nga kyenjogerako ekyo kyekyalibadde kyogerwako buli muntu yenna ayina nubdha min al-ilmi, ne bw'aba ayina katono bwe kati insha Allah ta'ala. Gwate omuntu amanyi obusiraamu naye nga tamanyi bukulu bwa sunna, mu busiraamu abeera amanyimu ki? Kifaanana ng'omuntu bw'abeerawo ng'ayina essimu nga yiye maze naye emyaka naye nga tamanyi kugikuba. Kano omuntu yenna alimu obuwalimu naye nga tamanyi sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, ate mu busiraamu abeera amanyi ki? Anti sunna za Nabbi Muhammad kyekisumuluzo ekikuggulirawo okutegera ilmu esigadde mu busiraamu. Gwe erimu ki gy'osuubira okukola mu busiraamu, gy'osuubira okumanya mu busiraamu nga teyasomesebwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam? Kale insha Allah ta'ala essunna abooluganda, essunna kikulu nnyo. Mpaayo okwebaza kwange Sheikh Musa ibn Muzammil hafidhahullah munna sunna. Bwe batyo mbawali mbannange si bangi
abawalimu abafaayo okukunga abantu nga babaza ku sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, naddala mu mawanga agaffe ng'eggwanga Uganda si bangi. Sheekh oyo mwebaza, nsaba Allah amutuwangalizeyo akabanga atwongere omugasibwamu, yatufulumiriza ekitabo nga kiriko sunna 10 mu sunna za Nabbi Muhammad. Negomba okukiisaamu amaaso insha Allahu taala, lwakuba nti ndi walako, wabula tusaba abasiraamu mwenna gye muli insha Allahu taala, buli musiraamu alina obusobozi okulaba nga atuuka ku kitabo ekyo, okigule okubeera awo mu nnyumba yo nga mulimu sunna z'omanyi 10. Gwe mu busiraamu bwo ng'olina essunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam z'omanyi 10, ekyo kyokka kiba kikufudde muntu wa mugaso nnyo, kubanga bannange sunna ya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bw'ogimanya ofubanga nnyo okulaba nga waakiri mu bulamu bwo eyitamu omulundi gumu. Amakulu ng'ogikoleddeko waakiri omulundi gumu ojja kufuna obulungi. Olwaleero tugenda kulaba sunna 3 biidhnillahi taala. Sunna esooka sunnatu ruqyatul insani nafsahu wa ahlahu, ye sunna y'omuntu yennyini y'okwejjanjaba n'okujjanjaba abantu be ng'abajjanjabanga omubaka Muhammad alayhi salatu wassalamu bwe yejjanjaba. Bangi mu bantu tebafaayo kumanya omubaka Muhammad alayhi salatu wassalamu yejjanjaba atya. Kati omuntu n'awangaaliraawo nga eddagala alirina n'okulimanya ng'alimanyi, naye olw'okubanga yeesamba sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam n'osiŋŋana ng'alema okuganyulwa mu ekyo kyalina. Aisha agamba radiyallahu anha nti anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama kana yanfuthu ala nafsihi fi maradi alladhi mata fihi bimuawwidhati surati al-ikhlas wa surati al-falaq wa surati an-nas fakana yanfuthu biha sallallahu alayhi wasallama fi kaffayhi في يديه ثم يمسح بها وجهه ورأسه وما استقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. bannange ekigambo kino kikulu nnyo. Aisha agamba radiyallahu anha nti yali omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam nga yanfuthu ala nafsihi fi maradi alladhi mata fihi bimuawwidhati. Kitegeeza ki ekigambo ekyo? Nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bw'amala okulwala obulwadde bwe mujjukira obwamuluma, Allah alyokaagere afiire mu bulwadde obwo. Agamba maama wa Aisha radiyallahu anha nti nabbi yaddiranga ebibatu bye n'abizinga. Bwe yamalanga okubizinga n'asoma suratu al-ikhlas, n'asoma suratu al-falaq n'ennansi. Oluvannyuma omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam n'abeera ng'afuuwa mu bibatu bye, thumma yamsahu biha wajhahu wa ra'sahu, n'oluvannyuma n'abeera ng'ebibatu bye bino oluvannyuma lw'okubisomera mu suula 3 ng'abisiimuula mu kyenyi kye ne mutwe gwe, wa mastaqbala min jasadihi, na ebifo ebirala ebisigadde ku mubiri gwe. Bw'ati agamba Aisha radiyallahu anha nti bwe yali akola omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam amakulu mu bulwadde bwe yalwalanga nabbi, bw'atyo bwe yejjanjabanga. So nga temwerabira buluganda tiwekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Soma kye bayita ekitabo kya Sheikh Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, kye bayita Tibbu Nabawi. Ekitabo ekyo kiri mu Zadul Mi'ad fi hadi khayri al-ibad, naye baulama bakijjako kyonga kyokka ne bakiwa nuskhi yaakyo Tibbu Nabawi. Kivunuddwa mu nnimi ng'Oluzungu n'Oluswayiri mu Warabu gye kiri insha Allah taala, nga kijja kikulaga engeri nabbi gye yajja yejjanjabamu. Bannange si nti buli bulwadde bwonna omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yabujjanjabyanga ssuula zino. Oluusi waliwo n'abantu abajjanga ewe nga balwadde, nabbi n'abagamba nti mutwale ew'omusawo amuwe eddagala. Amakulu nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam waabangawo obulwadde obumu nga bwetaagisa kubeera nga
asome essula zino n'obulwadde obumu nga bwetaaga enzijanjaba endala ng'enzijanjaba ya hijama. Lwaki kino nkireese? Nti waliwo omusiraamu omu eyo yajja n'alwaza omwana n'alwala ekizimba mu kutu kyava munda muli. Omwana n'alwala n'atandika okukogga kati nga ye akanya lukuya. Omukyala amugamba nti munnange tutwaleko omwana mu ddwaliro. Nti nedda. Tutwaleko omwana mu ddwaliro. Nti nedda. Bagenda okuzuula obulwadde nti yalina ekizimba mu kutu ng'ekizimba kyabise n'omwana nga Allah ageze n'okufa ng'afudde. Kakati insha Allah taala nti omuntu bw'ofuna obulwadde mutwe gukuluma insha Allah taala amakulu obulwadde obusobola okuvaawo tulina okukkiriza nti Allah yagamba subhanahu wa taala nti bwe yassa Qur'an yagadde ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minina wala yazidu zalimina illa khasara. Qur'an mulimu eddagala, mulimu okuwonya n'okusaasira abakkiriza insha Allah taala. Naye oluusi wabaawo olwofuna obulwadde nga kikwetaagisa okugenda insha Allah taala okulaba omusawo. Naye nga kyemulina okumanya nti ezimu kuzaali enzijanjaba za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ze yejjanjabangamu era ze yasomesa umma ye alayhi salatu wassalam mwalingamu Nabbi Muhammad okubeera nga addira ekibatu kye n'akizinga bw'ati amakulu ebigabatu n'abigatta ekyaddo n'ekyakkono nebeera nga bikwataganye, n'asomeramu Ikhlas, n'asoma Falaki n'Ennaasi, then n'afuwamu ne yeesiga omubiri gwe gwonna. Ekyo kyali mu nkola z'owekitiibwa Nabbi Muhammad, era oyo yenna abeera akikoze insha Allah taala binniyati lkhalis, nga muuqinu, nga mukakafu insha Allah taala nti Allah tabaraka wa taala ajja kumuwonya omuntu oyo insha Allah taala afuna obulungi. Aisha agamba radiyallahu anha falamma thaqula kuntu anfutu alayhi bihinna wa amsahahu biyadaihi nafsihi libarakatiha alayhi salatu. Aisha yagamba radiyallahu anha tiwabula ombaka Muhammad dulinga batukirabye kyenyini ye yalinga yejjanjaba nga akwa ebibatu abizinga n'abeera nga asomeramu essula ezo 3 n'afuwamu ne yeesiiga. Falamma thaqula obulwadde bwe bwamala okumusukkako Aisha agamba radiyallahu anha nti kuntu anfutu alayhi, nze nalinga mufuwa mu bibatu ebyo amakulu ebibatu bya Nabbi Muhammad nga Aisha yabifuwamu n'abisomeramu radiyallahu anha wa amsahahu biyadaihi. Aisha agamba radiyallahu anha kati yenyini Aisha n'akwata emikono gya Nabbi n'abeera nga amusiimuula n'ebibatu byebyo libarakatiha olwa omukisa ogwali mu bibatu by'ekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Kati aboolugana insha Allah taala sunna eteeka okuba nga erowoozebwako, abaana bagiige ewaka, omukyala agiige n'abantu abaliwo. Batugamba baulama nti ajmaa alulamau ala jawazi ruqa inda ijtimai 3 shurutin, tibakadde bafe abawalimu beegatta nga batulaga okukkirizibwako okukozesa enzijanjaba eyo senga enzijanjaba eyo ebeera yeegasseeko obukwakkulizo 3. Amakulu nti okwejjanjaba nga twejjanjaba ne Qur'an, okwejjanjaba nga twejjanjaba mu nzijanjaba eyo nga Aisha radiyallahu anha bwagitusomesezza, ekyo kiteekwa okubaawo kasita kikuŋŋaanirwako obukwakkulizo 3. Akasooka an yakuna bikalami llahi taala au bi asmaihi wa sifatihi, ti omuntu yenna yeetaaga okujjanjaba nga yejjanjabya ebigambo nga bwe yali enkola ya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, ateekwa okuba nga akozesa bigambo bya Allah tabaraka wa taala oba okukozesa amannya ga Allah subhanahu wa taala, wakadhalika n'ebitendo bya Allah azza wa jalla. N'obeera nga bwe oyagala okwejjanjaba muzijanjaba eyejjanjabisibwa nayo Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, kozesa ebigambo bya Allah tabaraka wa taala. Funayo aya mu Qur'an insha Allah taala naddala ezo ezakozesebwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Ne baulama ze bagenda bajja mu Qur'an nga bazisonga ku hasba tajriba nti eno aya neno aya insha Allah taala zisobola okuwonya omuntu. Kikulu nnyo insha Allah taala okubanga ekyo kimanyibwa. Ekyokubiri wa bilisani al-arabi, ebigambo bye tulina okwejjanjaba kwe kubeera nga biri mu lulimi nga luwarabu au bima yu'rafu ma'anahu min ghairihi, oba ebyo ebitegeerwa amakulu gaabyo senga bibeera tebiri mu Luwarabu. Ojja kwesingana munnange nti bano bannaffe abakafiiri Allah yabagezesa
twaliko olumu mu baasi nga tugende eyo manyi bamanyi okuyingira mu baasi kati mbu babuulira abantu enjiri ne bamala ne babasabira kakati omusajja bwe yayingira ayogedde ebigambo byali bingi ddala kati bw'aba afundikira n'asabira abantu naye n'ayogera ebigambo nga gairu mafuhuma nga tosobola na kubitegeera nga naye yennyini bw'ombuuza kye bitegeeza nga takimanyi baziyita nnimi mpya ffe entegeera ennafu bw'etyo mu busiraamu munnange tetugirinaayo wabula ebigambo omuntu byagala insha allahu taala okwejjanjabisa olw'okuteeka mu nkola sunna ya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam biteekeddwa okubanga bya luwarabu bwe kibanga si bya luwarabu birina okubanga bikwatagana amakulu gaabyo nga gavaayo amakulu omuntu bw'obanga tomanyi luwarabu insha allahu taala osobola okweyambisa oluganda lwo osobola okweyambisa olusoga osobola okweyambisa olunankole osobola okweyambisa olukalamojja osobola okweyambisa olulimi lwonna mu nnimi eziri mu nsi kasita kibeera ng'ebigambo byeweeyambisa okusaba Allah tabaraka wa taala ng'amakulu gaabyo gavaayo insha allahu taala eyo sharutu yakubiri akakwakuliza kwokusatu an ya'taqida anna ruqyata la yu'athiru bidhatiha bal bidhati llahi subhanahu wa ta'ala ye muntu okukimanya nti ruqya eno bino ebigambo byosoma byo byennyini tebirina busobozi namaanyi gasobola ku athara ku affectinga kino kyoyagala kiveewo wabula ekisobola okujjawo ekigambo ekyo buba buyinza bwa Allah tabaraka wa ta'ala makulu kwe kumanya nti ebigambo bino byokozesa okusaba Allah tabaraka wa ta'ala obiyitamu buyisi kusaba Allah azza wa jal naye ng'okuvaawo kwekyo kyosaba kiveewo ekyo kiri mukono gwa Allah tabaraka wa ta'ala osisinkana abamu ku baganda bafe abarukuya twebaza shekhe waffe Muhammadu Quraish Mazinga yatufulumizaayo omusomo simanyi wa mwagulidde ng'atwawulira wakati w'abasoma rukuya nga bali ku tawhidu n'abasoma rukuya nga bali ku shiriki atannagufuna insha Allahu taala gunoonyo ojja gufuna kakati omuntu oteekeddwa okubanga okimanya nti ebigambo bino byokozesa okusaba Allah tabaraka wa taala byo si bye ebiwonya rukuya si yewonya wabula okuwonya kuli mukono gwa Allah tabaraka wa taala mahma kana min arruqa yuaddi ila shiriki yumna'u ebbanga munnange rukuya yemala ng'egenda kutuusa eri shiriki eyo mateeka g'obusiraamu ebeera tekkirizibwa eziyizibwa wama la yuqalu ma'anahu la yu'manu an yuaddiya ila shiriki n'ebyo ebigambo ebikozesebwa nga tebitegeerwa makulu gaabyo tebitegeerwa kyebitegeeza ebyo biba bisuubirwa kitono okubanga biyinza obutasuula muntu mu shiriki kati insha Allahu taala netubeera baganda bange nga tubasaba nti essunna esooka ku sunna ezasengukwa be bantu bennyini obutamanya kwesabira obutafaayo kwesabira abantu babeeraawo nga yayina seeka buli kafunye waliwo nawulirako ku kibuuzo ennaku ezo nga banyinaffe babuuza mwanyinaffe yali yemulugunya ku mukadde we nti ye buli kantu konna akaguddewo ayagala genda wa seeka kangende wa seeka nsomereko kangende wa seeka nsomereko kati ova olaba nga bano baseeka abakujjukujju abali b'emmere kasita akutegeera nga bw'otyo bw'oli nga gwe teweesiga mwoyo gwo teweesiga bukkiriza bwo kwegamba tomanyi nti Allah akumanyi mu nsi nti mwoli nga gwolooza nti ono seeka Allah gwamanyi kasita seeka akutegeera nti oli munafu bw'otyo olwo yaba agenda kukukkuta mu bitole bya mmere byokka nolwekyo insha Allahu taala mulina okimanya abooluganda ezimu ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam mwalimu okwesabira ekyo insha Allahu taala mukitwale nga kikulu essunna ey'okubiri mu sunanu ezasengukwa sunnatu duai inda lubsi aljadid ye sunna y'okusaba edduwa ye sunna y'okusoma edduwa singa Allah tabaraka wa taala abeera akugereddeyo munnanga olugoye olupya agereddeyo enkutu empya agereddeyo ekkanzu empya agereddeyo empale empya oba essaati empya omukyala Allah agereddeyo olugoye olupya si kyekyokka n'omwana wo obanga gw'ogulidde insha Allahu taala olugoye olupya kyalibadde kirungi okubeera nga omwana kwegamba nga ekyo tukimanya nti sunna wallahi senga kubanga abasiraamu batera nnyo okugula engoye empya ku Idi naye senga abasiraamu babeera basadde eggulo iidu ku enkeera nga iidu yawedde eggulu n'obakuŋŋaanya ku muzikiti ku magharibi n'obuuza omusiraamu eyasomye edduwa ng'ayambala ekkanzu empya ng'ayambala ekikaaya ekipya ng'ayambala enkofiira empya wallahi ku bantu abakuŋŋaanye
oyinza okufunako ennamba nga ntono. Amakulu nti ene sunna y'omuntu okugisoma ng'oyambala olugoye olupya y'emu ku sunanu ezasengukwa abantu ze batafaako, so nga munnange sunna ekuli kumpi nnyo era ng'obwetaavu bw'okugissa mu nkola obulina. Abu Sa'idin al-Khuduriyi radiyallahu anhu yagamba nti kaana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha istajadda thawban sammaahu bismihi amamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqulu allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khayrahu wa khayra ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Hadithi ngeri mu sunani ya Imamu Abi Dawuda ne mu Jami'u Tirmidhi nga sanadi yayo ba ulama baki hasana nga teyina mutawana gonna. Agamba sahabi radiyallahu anhu nti yalinga ng'omubaka Muhammad alayhi salatu wasallam nga idha stajadda thawban, nga bwaba afunyeyo olugoye olupya, sammaahu bismihi, yalwogeranga erinnya lyalwo. Amama kitegeeza ki? Kitegeeza ekitambaala omuntu kyasiba naye ng'akizinze buzinzi ku mutwe. Aw qamisan, oba kale ng'afunyeyo ekkanzu. Aw ridaan, ridaa kitegeeza ki? Kitegeeza ekitambaala omuntu kye yeesuulira obwesuulizi ku mutwe nga bw'olaba ennyambala y'Abasawudi gye beesuulira ebitambaala. Kakati omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yabanga ayina olugoye lwafunye yayogeranga erinnya lyalwo, n'agamba nti Allahumma lakal hamdu, Katonda wange amatendo gago, anta kasawtanihi, olugoye luno Allah wange gw'olunyambazza, as'aluka khayrahu, Allah nkusaba ompe obulungi bw'olugoye luno, wa khayra ma suni'a lahu, era Allah nkusaba ompe n'obulungi amakulu obwakolerwa mu lugoye luno. Wa a'udhu bika min sharrihi, Allah wange nkusaba obeere ng'onkingiriza obubi obuli mu lugoye luno, wa sharri ma suni'a lahu, n'obubi obwalutonderwamu oba obwalutonderwamu. Bw'atyo ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yalinga munnange nga Allah bw'amugererayo olugoye olupya, munnange wetegereza ebigambo wallahi nze ky'oba olaba nga neewunya abantu abakyawa Nabbi. Ng'oli musiraamu ebigambo ebifaanana bwe bityo ogenda kubijjawa. Bagamba ta'ammal fi hadhihi al-alaqa wa fi al-isti'adhati billahi tabaraka wa ta'ala min ath-thawbi wa min sharrihi wa min sharri ma suni'a lahu wa talabi khayri ath-thawbi wa khayri ma suni'a lahu min al-aziz al-wahhab. Allahu akbar. Bagamba tuwetegereze enkwatagana eri wakati wa isti'adha billah, ey'okwewogomewa Allah tabaraka wa ta'ala, mina thawbi, amakulu ng'ogamba Allah nti nkusaba omponya obubi obuli mu lugoye luno, era wa sharrihi wa sharri ma suni'a lahu, ekyo kyetegereze munayi si kikulu nnyo ekyo. Wa talabi khayri thawbi, era n'okusaba obulungi obuli mu lugoye luno, wa khayri ma suni'a lahu, n'obulungi obwalukolerwamu, min al-aziz al-wahhab, ekyo ng'okisaba Allah tabaraka taala w'ekitiibwa era omugabi. Ta'ammal fi hadha al-khayri al-kabir alladhi yahsulu, wetegereze nnyo, fumiitiriza nnyo ku bulungi obwo obunene munnange, alladhi yahsulu, obwo obufunwa idha bada al-insanu ma'a thawbihi al-jadid ala hadha an-nahawi an-nabawi ash-sharif. Senga omuntu abeera atandise munnange n'ebigambo ebyo ng'ayambala olugoye olupya, tegereza obulungi bwafuna obuva mu bigambo eby'obwannabbi obw'ekitiibwa. Kati insha Allahu taala etubeera abasebo ne bannyabo nga tubeegayiridde tubasaba bannange nti muyina okufaayo insha Allahu taala okulaba ng'ekyo temukisula muguluka. Sunna ey'okusatu olwaleero, sunnatul wudu'i qabla al-ghusli, ye sunna y'okufuna ewudhu ng'omuntu tonnaba kunaaba. Kiri kitya abooluganda, muyina okukitegera bannange nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yanaabanga janaaba, yaginaabanga mu ngeri bbiri. Engeri esooka yeeno
Aisha agamba radiyallahu anha, mama wa Aisha radiyallahu anha yagamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana idha ightasala min aljanaba bada'a faghasala yadayhi thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salati. Bwato byagamba radiyallahu anha nti yalinga ombaka wa Allah Muhammad alayhi salatu wassalam nga bw'aba agenda okunaaba ejjanaba asooka n'anaaba emikono gye. Bwe yamalanga okunaaba emikono nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ng'olwo alyoka afune udhu yennyini ng'ewudhu omuntu gy'afuna ng'agenda okusaala. Thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i, n'oluvannyuma omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ng'ayingiza engalo ze mu mazzi fayukhallilu biha usula sha'rihi, kakati ng'alyoka amazzi ago atobya nago okuviira ddala eri ku kikolo ky'enviirize alayhi salatu wassalam. Aisha agamba radiyallahu anha ti bwe yamalanga okukola ekyo nabbi Muhammad ng'afunye udhu ye bulungi nnyo, amaze okufuna ewudhu, amaze atadda amazzi mu mutwe gwagutobezza, yagamba Aisha radiyallahu anha nti thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaihi, n'oluvannyuma nabbi Muhammad ng'alyoka ayiwa mutwe gwe embatu ssatu, amakulu ng'asena olubato olusooka nga anaaba nalwo mu mutwe gwe alayhi salatu wassalam, nga asena n'olubato olwokubiri nga nalwo anaaba nalwo omutwe gwe, ng'asena n'olubato olwokusatu ng'anaaba nalwo omutwe gwe, zembatu ssatu. Thumma yafiidu ala jildihi kullihi, n'oluvannyuma w'ekitiibwa nabbi Muhammad nga alyoka abunyisa amazzi omubiri gwe gwonna. Eyo yali emu ku nnaaba z'owekitiibwa nabbi Muhammad ziyanaabanga janaba, amakulu ng'asooka kufuna udhu. Bwe yamalanga okufuna udhu insha Allahu ta'ala, then ng'alyoka anaaba omubiri gwonna. Ennaaba ey'okubiri nga bw'agamba Aisha radiyallahu anha mu hadithi nga ntuufu nti oluusi nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yajja nga wagenda okunaabira janaba ng'anaaba emikono gye, ng'amala ng'anaaba omutwe gwe, ng'amala ng'akuuta oludda lwe olwa ddyo, ng'akuuta oludda lwe olwa kkono, oluvannyuma ng'afukirira amazzi mutwe gwe, ng'afukirira ne sayidi ye eya ddyo n'eya kkono, n'omubiri gwe gwonna ng'agutobya ng'atafunye udhu alayhi salatu wassalam. Nikibeera ng'olwo okunaaba kuno kwanaabye okwa janaba ne udhu ng'agifunidde muli. Kati insha Allahu ta'ala kiri kitya abooluganda nti mu kugoberera obulungi sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, naddala abantu abakulu abatera okunaaba ku janaba, mulina okukimanya insha Allahu ta'ala nti nabbi Muhammad yanaabanga janaba mu ngeri ssatu. Engeri esooka yalinga ng'oluusi asooka kufuna udhu insha Allahu ta'ala, n'anaaba janaba ng'ewudhu yagirina. Oluusi teyatawaananga kufuna udhu, wabula ng'okunaaba kuno kwanaabyemu okwa janaba ne udhu ng'agifunidde muli. Ekyo insha Allahu ta'ala amateeka g'obusiraamu gakikkiririza ddala, era eyo ye yali enkola y'owekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Insha Allahu ta'ala netubeera abooluganda nga tubasaba nti mubeere nga mufaayo bannange okujjumbira sunna za nabbi wammwe. Oba tolina bulungi bw'ogenda kufuna ku nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ng'ebigambo bye tewabifangako, oba tolina makulu g'ogenda kufuna mu kubanga yali nabbi wo yali Muhammad alayhi salatu wassalam, ng'ebintu byonna byakusomesa by'oyagala by'olondamu by'oteetaaga tokola munnange, oba tolina ky'ogenda kufuna insha Allahu ta'ala. Essunna za nabbi Muhammad tuziteeke mu bulamu bwaffe, bwe tunaazissa mu bulamu bwaffe obulamu bujja tugondera. Si kyekyokka, ne Allah tabaraka wa ta'ala ajja kutusiima akkirize emirimu gyaffe, ebintu kyamako Allah abeere nga atusonyiwa. Naye kasita tuneesuula sunna za nabbi Muhammad ne tuzijerega, luba kugamba ku sunna n'onyiiga, n'osongola omumwa ne weekandagga, n'olaba ng'ono akugambye ku sunna ate akuvumye, bw'otyo bw'oneekandagga bw'otyo gy'ojja okukoma okufuna obubi n'obutafuna bulungi buva wa Allah tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah azza wa jalla abeere nga agonza emitima gyaffe, tubeere nga tugulumiza ebigambo bya nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.